Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV naawe atanna subscribe nga kikole ate obeere nga tomisinga nsonga yonna. Waliwo wano akatambi kengenda okubanga nkulaga. Akatambi kano nga kalaga Ssaabasajja Kabaka nti akomyewo mu ggwanga erya Uganda okuva e Namibia gye yali yatwalibwa okugenda okubeera nga ate afuna obujjanjabi ng'era obadde obimanyi. Emabegako awo Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'akola oba ne walabikayo akatambi akajja ne katuweebwa mu kifaananyi ekyo ky'olaba. Ssaabasajja Kabaka ayogeddeko eri abantu. Bannayuganda bangi baavaayo ne bawakanya oba ne bakuba ebituli mu katambi ako. Bigambo byali bingi nnyo byayogerwa naye era twabikuwa wano ku mukutu ogwa Redzone TV. Nkakasa obanga obadde otugoberera wabiraba. Bino byonna oteekwa okuba nga obimanyi bulungi nnyo. Kakati Kabaka eyagenda mu myezi egiri eyo mu 3 emabega mu ggwanga erya Namibia okubeera ng'afuna obujjanjabi okusinziira ku bye baatugamba, embeera ebadde ya bunkenke nnyo era ne wetwogerera nga wadde ebifaananyi biraga nti Ssaabasajja Kabaka akomyewo mu ggwanga erya Uganda. Njagala okutegeeza nti era bannayuganda batandise embeera ey'okubeera nga bakuba torch mu nsonga eno. Ngenda kulaga akatambi awo obeere ng'olaba bulungi nnyo nga bwe birabise nga bwe bitambudde, then oluvannyuma ngenda kulaga ensonga lwaki bannayuganda bandibadde bakuba ebituli mu nsonga zino. Nga sinakulaga katambi kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja, ono omusomi w'edduwa asangibwa Njeru sayidi z'Ejjinja ku luguudo olugenda Ejjinja awo kumpi ne Nile. Akutegeeza nti gendayo abeere nga kukwasaganyiza ku bizibu byonna ebya buli kika ebikutawaanya. Oyagala genda bweru ebintu tebitambula, emirimu gyesibye, ensonga z'amaka teziteredde bulungi nnyo, oyina ebisiraani byonna abyambulula. Njagala okutegeeza nti gwe atasobola kugenda Njeru ojja mmusanga ku mukutu ogwa WhatsApp. Ennamba yeeyo eri 0753 856 embeera ebeere nga ate etambulira ddala bulungi nnyo. Njagala nkulaga akatambi kano oketegereze naawe ogende mu comment section ombuulire gwe ebintu obiraba otya, ensonga oziraba otya, tubeere nga ate tweyongerayo mpola mpola ku mukutu ogwa Redzone TV gwatugoberera kyokola kya mutawaana nnyo. Wabula naawe atannaba kubeera nga osubscribinga, nyongera okubeera nga nkujjukiza nti kkirira wansi awo wennyini woolaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomisinga ate nsonga yonna. Ssaabasajja Kabaka akatambi kaakano nga kalaga nti akomyewo era nti ayitidde ku mazzi ku mwalo ogumu gwe ngenda okuba nga nkugamba, naye kansooke nkuwa akatambi kano nzije tubeere nga tetwogera ensonga endala. Thank you.
Yes, akatambi ako ndowooza okalabe bulungi nka playinze emirundi egiwerako n'ekigendererwa. Njagala tubeere nga ate tutambuza ensonga gwe akyaliko ku mukutu guno. Njagala okutegeeza nti asobola okusharinga, genda osharinge ensonga eno ate n'atanafuna mawulire gano abeere nga agafuna bulungi nnyo ku mukutu ogwa Red Zone TV ate na subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula. Njagala okutegeeza nti bino bigenze okujja Ssaabasajja Kabaka nga abataka abakulu b'ebika bakamala okubanga bava mu ggwanga erya Namibia. Abataka mu bigambo byabwe bategeezezza nti bajja kujja mu butongole boogere ensonga ze basanze mu ggwanga erya Namibia n'ebintu ebirala bye babadde bababanja. Kati we twogerera babadde tebannaba kuvaayo ne kye bayita official statement, wabula bategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka ajja ali mu ggwanga erya Namibia era mulamu bulungi nnyo. Mabegako awo twakuwadde amawulire ng'eggwanga lya Namibia lyagaanye okubeera nga lyongezaayo visa ya Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga eryo erya Namibia, era oluvannyuma n'abeera nga visa erina okuba nga eggwako. Naye mu bigambo ebyo nga balaga nti visa ya Ssaabasajja Kabaka okubeera nti yabadde egaanibwa okwongezebwayo, wabaddewo okusaba nti wabaddewo abaasabye visa okubeera nga ate eyongezebwayo, nga kino kitegeeza Ssaabasajja Kabaka abavunaanyizibwa ku nsonga ze babadde bakyayagala asigale ng'ali mu ggwanga erya Namibia, wabula eggwanga lya Namibia okusinziira ku nsonga ze bawadde n'amateeka gaabwe nga bwe babyogedde, bo nga balaga nti tekikkirizibwa mu ggwanga lyabwe ennaku 9 Ssaabasajja Kabaka z'amazeeyo nti takyasobola kubeera ng'ate visa ye yeeyongerayo. Era oluvannyuma lw'ebyo byonna Ssaabasajja Kabaka n'aba ng'alina okuba ng'alekulira eggwanga erya Namibia. Njagala kutegeeza bino ebifaananyi byenkuteerawo mbikuteerawo lwa nsonga ebifaananyi biri tebirabika bulungi nnyo, so tusobola okutambulirako awo, naye ng'omukutu gwa Red Zone TV ate na subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna n'ensonga ez'enjawulo ng'era bwe tukola okujjanga ne tukuwa amawulire. Nyongera okujjukiza Haji Kasujja omusomi w'edduwa ayongera okutegeeza nti gendayo wali enjeru wasinzira okubanga wajjanjabira, wasinzira okubanga wakolera ku bantu be, gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo ebikutawaanya, ssente zeesiba, emikisa gyesiba agisumulula, oyagala genda bweru ebintu tebitambula bulungi nnyo abitereeza abikolako, oyagala bufumbo ebintu byonna, omwana yabula ozaala abaana ekika kimu, byonna abikolako. Akutegeeza bw'oba tosobola kugenda njeru kutindigga lugendo, osobola n'omukoonako ku nnamba eyo ku WhatsApp ensonga ne ziba nga ziggwerawo eri 0753 856 64 ate ne kiba nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Kkiriza tuwuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwoli.